Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu 13,500. Kirihabulwa n'afuna obululu 10. Abasigadde 00. Abasigaddewo bali kufuna 00. Apolitician eyokusatu omukulu Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu 14. Omukulu Kirihabulwa n'afunawo obululu 89. Polling abasigaddewo ne bafuna 00. Polling station esembayo eyokuna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu afunyewo obululu 280. Kirihabulwa n'afunawo obululu 10. Okay. Yes, sebo. Kale ngawo muwulidde nti ebisigadde tukyaleeta tukyafumba tukyali mu ffumbe nga tukutusako ebivudde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo embeera engeri gyetambudde njawulo okutegeeza nti byonna ogenda kubanga obifuna ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bali 11 era nga kuliko omukyalo omu yekka Nancy Kalembe Linda ebivaayo biwulira kiraga nti 00 zeeyongeddwa obungi naye nga nkutegeeza nti byetukuwa essaawa zino si bye ebyenkomeredde wabula ojja kubanga ofuna ebyenkomeredde ddala okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda nga kagambye nti nno ono ayimiridde bw'ati ono ayimiridde bw'ati naye tukuwa ebyo ebivuddeko mu polling station ezimu basasi baffe gye babadde basinzidde okuva ku makya paka gye buzibidde nga bakulaga embeera gyetambudde tugendeko embalala Manusho ogamba otya? Ndi bulungi sebo ogamba otya mukulu Steve? Embeera ereeta mu kiseera kino embeera eriwo Steve abantu bamaze dde okulonda kubanga bagaddewo okulonda obudde nga bukyali okusinziira ku ssaawa ze bali batugambye naye okubala obululu wano kukyagenda mu maaso badde tebanaakulangirira ku polling station esinga obungi teri polling station gye balangiridde basajja bakyagenda ddala maaso okubala obululu era naffe tukyalindiridde ebiva mu bano abalangirira bye batugamba. Singa oli akubuuza nti gwe oliwa mu kiseera kino kyennyini sawa zino mbadde nyimiridde mu tax park y'embalala mulimu seero gye bayita muti mulimu polling station gye bayita muti polling station yesebo kati awo wenyimiridde eddakiika zino okay naye ng'era abantu beetooloddewo buli omu alidde okulaba ki ekivudde mu kulonda naye ng'era tulaba mu kodile mulimu okudilayinga okay tinga nenga tumanyi okudeyinga kuva kuki wala abantu bakati bino ebyokukuuma amateeka ga covid bwe mba ndaba ekifaananyi ekiriwo tulabika ate katuze mu kintu kirala nnyo babivuddeko dda abantu babivuddeko dda mukama wange kale nja kuba nkuddira gye bujjako ombuulire engeri gyebifundikidde ebyokubala obululu kale ye mukulu Manusho liri ng'asinzidde mu bitundu by'embalala kutegeeza nti bo n'okutuusa kati bakyagenda maaso n'okubanga babala tebannamanya nti ono asikulumya atya ku munne nja kuba nkutegeeza nti gye bujjako nja kuba ate nga mukomya watubuulire nti nno bo embalala bitambudde bitya ku polling station ez'enjawulo ani asikulumye ku munne ebivudde jinjo biwulidde embalalo biwulidde ekawempa biwulidde nzikiriza nkutwaleko mu bitundu by'ekyaddondo East eno omusasi waffe Nakayira Shidda gy'asiibye olunaku lulamba nga twalondoola ensonga nga bwe zibadde njagalabe nga twegateka tubulire nti yo ekyaddondo East bitambudde bitya biri bitya mu kiseera kino alinawo ki mu kiseera kino embeera yakubala bululu abantu bali waka ki ekiriwo byonna ibadde ekyaddondo East naye kamwegateko kubanga abituwa byo biyimiridde bitya ngenda kubanga ate kutwala n'entebe eno tubadde okuva ku makya paka gye buzibidde twagala okumanya nti yo entebe biyimiridde bitya ekkubo erikutwala mu State House entebe balonzaani balabani nti nno yalina okuba nga agwanidde okuddamu okuyita ku luguudo ng'agenda mu State House okitegeera kutegeeza nti abagwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga babadde 11 abawiza baffe abalungi yamanya n'eddoboozi eriya Spania Disenyondwa era nga bwe nagambye muganda ng'enakwadde ku updates wali ebisaaza abadde nga 10 naye nkugamba nti n'embeera eyabaddewo yabadde yakulaba nti no batandika okulaba nga babala akalulu kaakati nga sinnakuwa bivuddeyo waneeno ku ekiyagonja ku Brethren College omanyi nga bwe nakugambye matuga kiryagonja kaakati nga bwe nabadde nkutegeezezaako nti abantu babadde abasudde akalulu ku makya babadde bakomyewo olw'eggulo nga baagala okubeerawo engeri gye babalamu akalulu naye apoliisi yabadde egaanye olw'okuba nti n'essomero lye liriko ekikomera kati nga babagalidde bweru w'essomero naye kyewunsiza nti naate waliwo amagye agazze
ate amagye wegazze era waliwo omwami omu abadde abafulidde naye ng'ali mu leeya n'avaayo n'akkiriza abantu n'abagamba bayingire babairewo bawitnesi ng'ekigenda okuba nga kiva mu kubala akalulu abantu ne bayingira ne babeerawo wabula babadde bakayingira ate ne kubeerako abadde aduumira abapoliisi bano abadde baleekeddwa wano ate n'abagamba balina okuba nga bafuluma era bagenza okuba nga kwegamba ba exchanginga ebigambo eri ow'amagye n'owa poliisi era ow'amagye akomekeza nga yawangudde n'amugamba tulina teeka libagana kulaba nga basemberera okuba nga babala obululu buno era kigenza okuba nga kikomekerezebwa ng'akalulu kabaliddwa ddala bulungi naye nga wano ekiryagonya ku Brethren College wabaddewo police stations zibadde za mirundi ebiri naye nga ekibadde kigattiddwa ku police station ez'emirundi ebiri Kyagulanyi Ssentamu akulembedde mu kibiina kya Nuupu aliddewo n'obululu bubadde 7-6 then President Yoweri Kaguta Museveni avuddewo ng'abadde owokubiri obululu bubadde 17 damuko Kyagulanyi Ssentamu afunye bumeka Kyagulanyi Ssentamu awangudde n'obululu bubadde 7-6 yesebo genda maaso President Yoweri Kaguta Museveni abadde wakubiri n'obululu 17 omukyala yekka amanyiddwa nga Nancy Kalembe abadde n'obululu bubadde 3 then General Tumukunde abadde n'obululu bubadde 4 bwokka Amuliyati tafunyeewo Katumba Oye tafunyeewo kwota n'abalala bonna naye bwe tugenda ku side eri abamu ku bamemba ba parliament omwami amanyiddwa nga Wakayima era abadde akulembedde ku bbendera ya Nuupu ayisizza buti obululu bubadde 664 bagezaako kuba nga abaliisira ddala bulungi nnyo naye ku side ey'abakyala Rosemary omukyala gwe tumanyi oyo omukyala amanyiddwa nga Naluyima eyajjidde ku kaadi ya Nuupu yaliddewo obululu bubadde 672 then Rosemary Eninde Nansubuga omubaka aliyo kaakati kaakano obululu 1013 kati ofa mukama wange okusinziira ku okulonda okubadde wanene ku police station eya Kiryagonja Brethren College Matugga yebirimu ebivuddeyo naye nga waliwo yendi okuba nga nfuna ebyenkomeredde okuvaako wanene okulwadda era mukama wange wekinaaba nga ebyenkomeredde bivuddeyo nja kuba nga nyongera okuba nga ntegeeza eggwanga kale muganda wange Elias Nnyondwa kale neyanza muganda wange Everest kale sebo akuume kupawuliza naseera kati ndi ku kiseera wano ekya district ey'e Wakiso naye nzikiriza nkusomereko bavuganya wabula batayitabyemu kati ku district ku Health Center wembadde polling station Kyagulanyi Ssentamu ono yakwatidde ekibiina kya Nuupu bendera afunye obululu 452 ku polling station ey'okubiri 3 L2M afunyewo obululu 383 then waliwo polling station era eri ku muzikiti bagiyita Wakiso Primary Muslim Primary School afunyewo obululu 169 Mwami Museveni awo wenyini Ketuke afunyewo obululu 72 then K2M n'afunawo obululu 76 ate ku Wakiso Primary Muslim n'afunawo obululu 4 kati bwe tuvudde awo Aliyati afunyewo 2 K2M n'afunawo 4 then ku Katumba afunyewo obululu 3 abalala bafunyewo kamukamu Tumukunda afuddewo na 0 ne Mau n'avaawo na 0 kati wana Mukibi sebo mukulu Suuna
waliwo ate ekifo ku Wakiso district jjukira kivuganyizibwa abakyala bali bataano abawerera ddala bataano. Kuliko Naluyima Betty ono yakwatidde National Unity Platform Bendera. Nga kuliko Rosemary Ssenyinde wa NRM. Kuliko Nakanjaku Mariam Nakato ono wa Jema. Kuliko Namugga Grace ono wa FDC. Nekubeerako ne Nakirya Jacqueline Providence ono wa DP. Wabula wano Rosemary Ssenyinde ku polling station ya Ketuke asobodde okufunawo obululu 406. Ssenyinde Rosemary ono yaliko kati n'afunawo 1012. Nakanjako n'afunawo obululu 12. OFDC Namugga Grace n'afunawo obululu 4. Owa DP Jackie n'afunawo obululu 5. Bwe tweyongeddeyo ku Wakiso Muslim Primary abakyala Naluyima afunyewo obululu 142. Owa NRM Rosemary Ssenyinde n'afunawo obululu 53. Owa Jema n'afunawo obululu 10. Owa DP kamu n'owa FDC n'afunawo obululu 6. Kati ku basajja abali ku mbiranye abavuganya ku kya Busiro East bawerera ddala abasajja 10. Nenga abali ku mbiranye bali 2. Kuliko Seggona ekubeerako ne Magora ono ali kuba independent. Seggona ali ku National Unity Platform. Yaliyo Busiro East. Busiro East yeyo medali Lubega Seggona akali amagwa. Yesebo. Era yaliyo. Kati Busiro East Seggona afunye obululu. Wanje? Hello. Suna kwoli sebo. Kati waliwo polling station endala abamanyi Wakiso wano baziyita St. Jude Catholic Church. Nenga erimu polling station eziwerera ddala Nyamunda. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono yakwatidde ekibiina kya Nuupu Bendera. Afunyewo obululu bubadde 336. Mwami Museveni n'afunawo obululu 8. Tumba n'afunawo obululu 4. Nanse n'afunawo kamu. Amuriati n'afunawo 2. Abasigadde 0-0. Bwe tugenze polling station endala era ku St. Jude awo wennyini N to Z. Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu 436. Mwami Museveni ng'ono yakwatidde NRM Bendera n'afuna obululu 906. Mwesigwa ye avuddewo na kamu. Muntu n'afunawo 3. Kabuleta n'afunawo kamu. Amuriati 3. Nemau n'afunawo kamu. Bwe tugenze ku bakyala ku gundi eyo yennyini polling station eyo yennyini L2M. Rosemary Ssenyinde afunyewo obululu 8. Naluyima akwatidde NUP Bendera n'afunawo obululu 155. Amugga ng'ono wa FDC afunyewo obululu 4. Ate Nakanjako n'afunawo obululu 2. Awo wennyini era ku St. Jude Catholic Church waliwo polling station era bagiyita N to Z. Rosemary Ssenyinde afunye obululu 151. Naluyima BTF n'afuna obululu 395. Nakanjako yabaddiridde n'afuna obululu 231. Bwe tugenze tuke Ssenyinde afunyewo obululu 139. Ate Naluyima n'afunawo obululu 331. Wabula bwe tugenze ku ky'obukulembeze bw'eggwanga L2M awo wennyini Mwami Museveni afunye obululu 57. Kyagulanyi n'afuna obululu 197. Kati etuke ku ky'obukulembeze bw'eggwanga Mwami Museveni afunyewo obululu 106. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuna obululu 379.
Yesebo. Ebyo byekintu kyakuŋŋaanyizaawo sofa tugenda batukuwa update kuba kati tuli wano ku kitebe results zitandise okutuuka olwawo nga tebannabatandika biga